wana lulinti ogeze tonyiganga nga bagambye okozeemu onoonya tutowute. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Olwaleero oyogedde ku nsonga y'Oweekitiibwa Katikkiro Peter Charles Mayiga okugenda ku mukolo era muyozaayozezza n'omuyozaayoza olw'okufumbiza muwala we Nanziri. Njagala okutegeeza Obuganda nti kyannaku ate era kitagwanidde kulaba empisa n'okufumbirwa kw'Obwakabaka bw'e Buganda okwadde mu Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga tebumulaga kuba Katikkiro, mulaga kuba nti ate mugwira nnono gy'atwala n'obuwangwa mwatudde mu kuyambako Ssebufu Bwango. Bwe tuba tufumbiza nakibategeeza nti omwana omuwala akwata ensuwa nakkirira ku luzzi ng'akabonero akalaga okuba nti obuweereza bwe mu maka gw'abazadde okusembayo kwakyo. Ebyo by'omunda by'essaalabi nyinza obutabitunuulira naye akabonero ako olwaleero ku myoleso nga mulaga eby'ekisiru temwali kaleseeyo okulaga nti mu mpisa y'omwana wa Katikkiro agenda kufumbirwa twakolanga bwe twali badde kusomesa Buganda kufumbirwa. Ennyamba n'obusiufu bw'empisa ate era bwalagiddwa kinene. Katikkiro mu Bwakabaka bw'e Buganda tabiibiza mu lujjudde lw'abantu. Nga bwe yakoze ng'ayambadde ekkanzu bwe yenyoola bw'ati bwadde eno bwakkira wansi. Ekiri mu Bwakabaka bwaffe ekyokusa tulabye nnyo n'obugwegwenyufu buno. Kankuwulira ekintu kimu. Mu mpisa y'Obwakabaka taata tazina na mwana. Muvuzi zino zendaba eziri wakati wa Katikkiro ne mwana we Nanziri Samantha oba kita bugwegwenyufu. Ekisooka ku kyo ennyambala yabadde nnema ennyo. Serious? Nnema. Musajja yadde mu. Ekyokubiri tekwabaddeko kyonna kyabaddeko kivuga kiraga buwangwa yadde okuba kw'engoma kwabaddeko bidongo abagana kwa taata fenna taata kasoba azaala omwana agenda kufumbirwa tozina na muwala wo mu mpisa ffe tekiriiyo kutegedde bulungi. Tulaba n'amazina ag'okuyiga nga gaali nga gano nga taata katugeze ekintu kiri mu famire. Taata yakisibwanga mwana yazinanga na nnyina n'omuyigiriza butebe bazina amazina amaganda si taata mpulira. Ate gwe nodda kuli n'onyenya amakooti bw'ogire n'obukasuke n'essuuti. Katikkiro kikaakyo kulonda lumu ogenda kakasa ntinza ate okwagala nnyo n'abalonzi b'omukulembeze abeekalakasa aboyita wepennyini obabuuze lwaki nti bakyankala. Mbalamusizza nnyo nnyini ddala mwena gye musinzira okubanga mulaba TMO Online Television yenze Kanka kwa Peter. Banange mutusaasire akasobo k'emirimu mbadde ku kitanda ng'omusujja gunnuma nendakomyewo kati okubaweereza. Natuuse dda wa Jakana Sulaiman Nadduli tuyite mu nsonga ate era tugenda kubaawo akaseera konna lubeerera okwogera ku bintu biba bitazze ensa mu ggwanga oli mu political dose. Political dose eno ewagirwa kampuni eyitibwa Digital Age Computers. Digital Age Computers y'edduuka lyokka mu kibuga erikuwa high-end computers bannaffe abalina emirimu eminene gye musobola okukozesa computers. Aba Digital Age Computers balina buli kika kya computer. Mention it abakozesa computers naddala ekika kya laptops mukimanyi. Laptop esobola okubanga ogyeyambisa okugiwa student agenda asome ate CMC ekola emirimu student eyo ng'amaze okugraduatinga. Mulimu bannaffe ba software engineers, tulinamu bannaffe ba architects, tulimu bannaffe fenga ba graphic editors, mwabalina computers ezirina specifications nga muzaagala. Genda ku Digital Age Computers obajja kweyambisa enamba z'essimu ezo z'olaba babuulire specifications za computers z'oyagala ate mu kiseera kino osobola n'okuteekayo order yo newankubadde tewakyetagisa kuteeka order computers weziri mugende mu Digital Age Computers
babakubira amasimu basobole okukola orders za computers ennungi ne computers ez'omutendera omutonotono ng'ogwo aba students ng'ogwo mu offices weezeri tuzina mu bungi tekyakwetaagisa genda bweru kuzikima high-end computers ate nga ziri very durable kakati aba digital age ojja kubanga obasanga wali ku Suncity Arcade opposite Fidodido oba ojja kusobola okubanga oyita ku namba z'amasimu wagumusharinge bingi nnyo naddala bannaffe nga gwe computer ogimanyi gy'oyagala kozesa aba digital age computers bajja kubeera nga bakuleetera buli kika kya computer nga ate ezo zennyini ziri very durable ku miwendo ekisinga okubeera emirungi awo nno mbabuulira toddamu kutangatanga kibuga digital age zirina kaakati mwenna njagala okubajjukizaako nti omwaka nga guggwako tubajjukizaako nti kampuni ya Stone Roofing and Construction Company y'abasikawutu bano yeewaddeyo okubeera nga ebazimbira okimanyi nti abasikawutu basobola okuzimbira ng'olina obusente butono ennyumba n'eggwa ng'ate obasasudde mu kibanja mpola ku muwendo ogusembayo okubeera ogwa wansi kakati mwenna yazimba n'atannazimba alina byoyongerezaako mugende ku Stone Roofing and Construction Company Nansana eringa ku kisaawe kya Municipal Council mugulewo fayiro nabo osobola okugulawo fayiro ne babeera nga ebintu byo ebyokuzimba byonna babikuteedde mu fayiro emu ate kwe kubasinziiko fayiro eyo gy'oguddewo Stone Roofing and Construction Company kubasinziira okugenda okuinspecting ettaka kwogenda okuzimba okukubira plan ne bagikuwa ne osobola okubeera ng'otandika okuzimba nga kyogenda okuzimba okimanyi na ssente mmeka zekinaakumalako be bazimbi ba Stone Roofing and Construction Company kangende wa Jakana tusojjole ensonga z'olunaku olwaleero Jakana Sulaimani Nadduli tukwaniriza omulundi omulala nate era mu nsonga ezisigadde zemba nkuleetedde ensonga gye njagadde otunemu olwaleero era ezze neekolaidinga n'ensonga zino ekutte ku Bwakabaka bwa Buganda njagala okuyozaayoza ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nga muyozaayoza olw'okutuuka ku kkula ly'okufumbiza abaana kale musajja mukulu akuze newankubadde Kabaka yamutuwa akyali muto bino nno bigambo byange si bibyo Jakana ku lwa TMO njagala okuyozaayoza Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okufumbiza muwala we Samantha Nanziri omanyi mu Buganda buli muzadde yali agadde akuza abaana era abagabe era ku katambi k'engendo okubalagaako Katikkiro Charles Peter Mayiga emabegaawo yabadde afumbiza omwana we era musanyu ery'enjawulo n'asala ne ku ndongo tulaba nti Katikkiro waffe mulamu akatambi akalaga Katikkiro nkawanudde ku mukutimbagano gwe gwennyini ogwa Facebook n'atera okukyusa erinnya eyitibwa Emmetta egenda kukyusa erinnya eyitibwa Emmetta mu bbanga eritali lyawala naye tukyagiyise Facebook wetukoledde vidiyo eno kale nkajje ku mutimbagano gwa Charles Peter Mayiga ogwa Blue Tick kwe yasinzira okukateeka musooke mukalabe njagala nakatunuulidde bwe mala okukatunuulira ne nejjukira omwaka nga mulamba emabega Jakana Sulaimani Nadduli yasomesa ku kye bayita obufumbo mu Bwakabaka bwa Buganda obufumbo bwe yasomesa obw'abalangira n'obwaffe abakopi ebigambo ebyayitiramu mwalimu n'okusomesa ekitiibwa ky'Obwakatikkiro n'okukakasa nti Katikkiro waliwo kye bayita we nasoma twalina ze bayita professional ethics mu buli profession the etiquette of professionals kati mu Bwakatikkiro buno bwali bulina engeri gye butambula mwayitiramu ekigambo ekitono kyesijja kwesibako nnyo ti Katikkiro talaga ntumbwe Katikkiro takola kino Katikkiro takola kino kale ku ebyo kwensinzidde okujja okumwebuuzaako nate ku mbeera eyalabikidde mu vidiyo eno sebo njagala kutandikira awo olutambi luno walulabyeko bw'oba walulabyeko kantandikira awo mu biwalabye mu lutambi ndyoke nkubuulize mu ebibuuzo sebo akatambi kano kakutuuseeko akatambi nakalabako naye nga katutta akaseera ne lwokuba nti atera by'obuuzaako nti biri mu nze si mbumanyi obusembe wabula okuba nti manye ekiteekeddwa okukolebwa naye nga akatambiko nakalaba naye akaseera kakoze eki kayiseewo naye ng'okuyitawo kw'akaseera te si mwaka mazima si mwezi wabula kiyinza okuba kiri mu nnaku nga 12 wakati awo banna TMO baganda bange most especially
Abaganda n'abo abali mu nkola eyagala okuyiga Obwakabaka mu nnongoosereza y'okutunuulira tuteekeddwa kutambula tutya. Lwaki Jakana akuba ensonga y'okuba nti tutambulire mu nnono obuwangwa bwaffe, obulombolombo, empisa n'olulimi ne buweerezeganya obw'emirimu egiva mu bululyo nga tegidda mu bakopi, ntegeeza administration. Nabwe kityo bwe tudda ku mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda olwaliro okukankaka wontunuzza nti mu ebyo ebijja bitambula mu bakukunavu abatudde Mmengo, kiba kya nnaku nnyo okukakasa nti ate emize emibi gitandikira gye bali nga gijja kubona kudda Buganda. Ate gyali badde giziyizibwa nga gitunuuliddwa mu Baganda abakopi ng'ate olulyo lwe luziyiza ekyo. Ate ne bibeera opposite. Mpulira. Nabwe kityo bwe ntunuulira okuva omuzungu lyajja mu mwaka 1862 ne tukola n'endagaano 1894 okuva mu mwaka 1894 mpaka 1962 gye myaka 68 egyo. Naye emyaka 68 gyokka Bungereza lyemaze okukakasa nti ekubye eggwanga Buganda specifically emyaka 5 mu maaso ng'eyonoonye empisa yaayo, obulombolombo, obuwangwa, ennono n'olulimi. Mpulira. Negattako ekyokubiri is the administration gye tutekamu abannabibiina abajja okuba Obwakabaka n'empeereza yaabwo. Mpulira. Kaakati 500 years Bungereza mu myaka 68 gye yatufugira, ate kyannaku bwe twayingira mu 62 emyaka egyo gizze gigattwako abakulembeze baffe ku nzida bbiri ey'obukulembeze bw'eggwanga ate n'okugattako n'obukulembeze bw'Obwakabaka mwensinziira. Mpulira. 500 years Buganda, 500 years Uganda. Naye nga kijja olw'obulumi bwe yatussizaawo n'obujja bwe yatukwatirwa, kyovula ntekkiriza muntu yenna atandika nsonga egamba nti Buganda esobola okuwabira Bungereza kubanga tuyinza ogibanja multi-trillions of pound oba multi-billions of pound zirina okusasula eggwanga lino emyaka 68 wewe twali badde ze sente zirina okusasula. Bwe tubala nti Buganda yali badde ku sitasi ya Dubai olwaleero erina okusasula omuwendo gwa sente z'okuzimba Buganda okwenkana sitasi ya Dubai. Mpulira. Bwe batuga nti twali badde ku sitasi y'emu nayo erina okukwata sente ziyamala myaka 68 netta sitasi yaffe emyaka 5 mu maaso n'ezimba kuteekeddwa okubeera ku sitasi Kkwo efaanagana n'eyaayo. Nabwe kityo mu ebyo ebijja bigenda bikyetaagisa abasomi ennyo abayivu ng'ate bakulembeseza kye tuyita obutegeevu okukakasa nti asobola okubeera ku layini ebbiri nga ppira n'azikwatirira zonna ng'aziholodinze. Eggwanga obutafa Uganda n'obuwangwa bwaffe obutafiiramu. Ntegeeza nti oba Muganda ng'okulembedde eggwanga Uganda, faayo nnyo ku nsibukoyo nti bwe ndiva ku pulezidenti ekika kyange ndi muki? Ndi Muganda. N'abali e Mmengo mbasaba kye kimu ke kaseera ak'okwetoowaza tuleme kukakanyaza nsingo gyaffe ate eri abo be tukulembera. Ne olwaleero oyogedde ku nsonga y'Oweekitiibwa Katikkiro Peter Charles Mayiga okugenda ku mukolo era muyozaayozezza n'omuyozaayoza olw'okufumbiza muwala we Nanziri. Njagala okutegeeza Obuganda nti kyannaku ate era kitagwanidde kulaba nti mu mpisa ey'Obwakabaka bw'e Buganda nja kubawo incidents 2 zokka. ey'Olw'Embeera ey'emu n'ey'omwaka 1944. Onfuna bulungi? Nkufuna. Kaakati incident esooka y'Oweekitiibwa Katikkiro Bikongolo Tebitta Nnume bwe yategeezebwa nti waliwo akabaga akagenda okukolebwa akataali kali ke twasookako kubanga kali kaleese Prince George owa Bungereza ajje yeetabe eno ne bamukuba ennyondo. Mpulira. Kubanga kutwakanyonnyola bwe yajja muno n'ayisaamu amaaso Governor Lugalo lwa 14 bwe yajja no Governor n'atamulabula ku mpisa ya Buganda bwetambula. Bw'ajja eri okujja okulambula ku matwale yasibira wano. Bw'atuuka wano akawungezi bamutegeeza nti enkeera walo ojja genda okutunako mu lukiiko lw'Emmengo n'okulaba baki Buganda bweteesa n'okusinza ku ndagaano ze twakola n'abakyala. Prince George n'agamba nti ddala sijja kukaayana. Era akawungezi bamulaga wagenda okusula
ne bamutegeeza nti bwe tunaakeera ku makya ojja genda olabe olukiiko n'abateesa bonna ne babayita Emmengo. Bw'atuuka Emmengo okujja kwe kwajja tekulaze kitiibwa eri Bwakabaka kubanga yakeera ku makya n'ayambala suspenda ng'ayambadde akapala akampi n'akwata n'akabwake n'omuggo n'ajja ng'akaalakaala okuyingira olukiiko Emmengo. Abaganda ne bamutunulako ne bamukubako eriiso battaga nti ye musajja abadde atya ono. Bw'ayingira mu lukiiko okujja okutuula nga bw'ofuna instincts ez'obutonde agenda okkiraba abasajja abatuddemu abamwaniriza bambadde amakanzu ag'embugo, bambadde amakanzu ag'amajolobera, bambadde amakanzu ag'ekitiibwa ag'ennazi. Waliyo ne kanzu y'olubugo. Era gye njagala okutandika okwambala ku Channel 56 bwe twasomesa obuwangwa nga zanjawulo mazima programs ezimu. Kaakati bw'amala okujja bw'ati agenda atuule Obuganda obwali butandise omukubira engalo n'okusita kw'ebigere nga byaniriza Prince George. Omanyi okujja nga bakuba engalo nga zibadde za Monkone zijja nga ziwola naye nga amaaso gakutunuuliza bwe bati paka bwe bassa emikono wansi naga nti ono si mulalu. Prince George asibye suspenda mu kapala akampi ez'akapala akampi akutte olubugo n'akabwa ayingira Wakabaka mu lukiiko ayingira mutwekobe. Otegedde mpulira Abaganda tebabaganya nabbaga nti mutuule baatuula bokka ne batunulya Prince George. By notice Prince George yatunuulira okutuula kw'abantu bano mu Parliament ya Buganda n'enfaanana yaabwe naye bwazze kyamuwaliriza nnyo olukiiko nga luwedde okufuluma ebweru n'agamba nti njagala muwandiika ebbaluwa ssaawa zino eddayo erigende wa gavana mmutegeeze nti mugobye misana ttuku. Olw'obutabaamu magezi nansa kuntegeeza Prince n'anteeka mu kikeme ky'obuswavu okujja mu bantu abayivu era abategeevu nga bano nga nyambadde kinu n'akabwa kenkutte n'empale ne suspenda nange naalizze mu matolobero ge gamu. Enkeera era yasaba Oweekitiibwa Katikkiro nti badde mubayita olukiiko ajje ng'ayambadde bulungi okufaana ekitiibwa ky'abantu bali naye ng'ekitiibwa tekikyadda mazima. Era Buganda y'omu ku wookubiri gwe baagirega wano eno eyali alindidde Nnamulondo ya Bungereza gati George kisiraani kyennyini. Mpulira kale mu kino kyentuukako kyekiriwa eyo si incident gye mbadde njagala okwogereramu. Incident gye ggambye olukunda 17 bategeka akabaga mu Bwakabaka bw'e Buganda nga kagenda kuyita abakungu okukola birthday ya Ssekabaka Daudi Chwa. Bwe batuuka kabaga ako bategeeza Oweekitiibwa Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka okumusitwa gye babiibyemu mu lujjudde. Oweekitiibwa Mbogo yali mu lukiiko olwo nga mwali n'abasigalidde abaali abakungu abeetolodde Obwakabaka bw'e Buganda. Abataka ab'obusolya baabayita bajjajja b'emituba nabo baaliko n'ebitiibwa eby'olulyo ebituulayo kubanga abakopi mbudde obwo okuggyako nga walina ekitiibwa ekikutwala tekyabanga kyangu kubanga embaga ezo zaalinga zaatwekisize mazima. Batuuka kuseerako okugamba nti tukyakalemu nga bwe tunywa kenge kaffe enkola ey'ekizungu. Oweekitiibwa bamutegeeza bikongolo tebitta nnume kaggwa nti sike kaseera no tusituke tubiibyemukko wali kubanga amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka obumala okusala keeke tulya ne tunywa ne tubiibyamu. N'abategeeza era n'abakuba ekimmoni okubagamba ebigambo bino nti mu Bwakabaka bw'e Buganda bwe tusumuka mu bitiibwa nga nze Katikkiro onfuna bulungi najjibwako ebintu 5. Ekisooka ku kyo siyambala kinu era sikkirizibwa kulaga ntumbwe yange. Oyo Katikkiro bikongolo tebitta nnume oli kutegedde. N'abategeeza namba 2 Obuganda mu Bwakabaka bwaffe tutambula nga tutadde olubugo lw'omusajja ekifuba kino ng'alina akatto kyentegeeza obwoya mu kifuba. Naye bwe njija mu kitiibwa ky'Obwakatikkiro sikkirizibwa kutappeesa lya lubugo oba ekizibawo kyange. Mpulira awo ekifuba ekyange tekirabibwako mu kopi nate. Edde Ssaabasajja Kabaka tantunulako kimuziiza.
ekyo kyakubiri. N'abategeeza ekyokusatu, ekitiibwa bwe mba ndya emmere mbaako wendiira nga wanga atya ng'abaweereza be banteerawo emmere so ng'ate mu maka gaffe ag'ekikopi tutuula ku lujjuliro lwawaki lwawamu. Ekitiibwa ekyo kyanzigibwako kiri n'enkisumusiba mu kitiibwa kino nina kuliira bwe batandaba emmere tenva mu kamwa n'egwa okukola kwa Amawulire n'okulaga ekitiibwa okuba nti kikkakkana. Mazima. Kyakusatu. N'amugamba ekintu kye kimu. N'amugamba mu mpisa yaffe ey'obwakabaka wano sinyumya na mukyala ku kkubo yadde omwami yenna nga tusisinkaganye. Katikkiro. Ekitiibwa ekyo kyanzigibwamu nina wensangibwa mu kitiibwa ky'obwakatikkiro. Mazima. Ekyokutaano n'amugamba kkiriza oba gaana ntwala ekitiibwa kya namba 2 mu bwakabaka bw'e Buganda mu mpeereza. Onfuna bulungi naye empeereza yatayogera mu hairake ey'okugamba gye twasomesaako mu lulyo nti Katikkiro atatwala ekitiibwa ky'obwa namba 4. Kiyali ategeeza mu administration. Yes, kiyali ategeeza bwe kuba nti direct mbakabaka w'ebweru kyali amugamba nti kyonna kyenkola kiba kidda mu Ssaabasajja Kabaka butereevu. Bwe nswala mba nswazizza oli obwakabaka. Nkutegedde bulungi. 1917. Mpulira. Kaakati ebintu ebyo bidda mu incident y'okubiri nti byaliwo ebiri. Tudda ku Ssekabaka Muteesa Walugembe Mukaabya owookubiri Lugungu. Onfuna bulungi? Nkufuna. Akabaga katuuka akagenda okwebaza emyoleso egy'obwakabaka bwa Buganda egyagitegekeddwa ne bamutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka ateekwa okujja mu lujjudde abiibyemukko n'abantu bano be yawa abataka ab'obusolya ne basitukira mu Ssaabasajja Kabaka okumutegeeza ebigambo bino nti bwe kitandikiramu ggwe okutta kw'ennono oba osiibudde misana ttuku. Ekyokubiri empisa yaffe n'ennono tuzinirwa buzinirwa ffe abakopi be batuziniramu ne batubiibizaamu. Gwe tokedde kubanga ojja mu maaso g'abantu bo ate obiibye gye bali n'ekiba kyakulabirako twassaawo Katikkiro asobola okulonda mu hairake egoberera abagenda okuteekawo ekyokuyiga bwe kiba kiva mu ggwe kubanga empisa enkadde Ssaabasajja Kabaka yalinga alina kyategeera kyayagala okulaga. Bayitanga abakopi nga Ssaabasajja Kabaka Mubambejja amaze okubayigiza oba omulangira ate omulangira oyo n'asituka mu hairake agenda ayigiriza omukopi oli omukopi atwale ekintu ekyo kisaasaane ne Katikkiro baakimubuusanga. Mazima. Ontegedde? Kuteekawo kitiibwa na mpisa. Kaakati bamutegeeza ti Ssaabasajja Kabaka tokkirizibwa kuzinira mu lujjudde kyekimu ku mpisa egenda okutwala olw'obutali buwulize mu Bwakabaka. Emboozi kye mbagamba ezimu zibira nnyo behind the curtains lwa incidents zino kugwawo tezinyuma kubateerawa wano ku TMO. Mazima. Kubanga mulimu ebitunulwamu naye olw'okuba nti kijja olw'okuyigiriza okulaga empisa yaffe tuze tutambula oluusi okireeta. N'obutaagala kubuukira. Kulowooza nti bye twogera Ssaabasajja Kabaka we tubijje nga tubibalagire. N'agaana okuwuliriza abataka ab'obusolya. Yakola emikolo 3 egy'okuba nti azinda mu lujjudde nkakasa abamu bayinza okuba n'ebifaananyi mu archives ng'akutta omuzungu mu batu bw'ati bazina amazina g'ekizungu ag'okwetoola gwa siitira ebigere. Ne basiita. Abataka baawandika ebbaluwa Bukubirire. Ebyo bye mbagamba copies nzirina. Ne bamutegeeza nti ow'ekitiibwa tukukakasizza nti mu mpisa ogisudde naye ate obuufu bwo n'obuweereza bulaga nti oyagala koppa ku mpisa ya jjajjaawo enkadde. Kubanga mu bakabaka abaalina obutali buwulize bwa mangu ow'ekitiibwa Daudi Chwa yatwalibwa nnyira yawambibwa nnyo empisa y'ekizungu. Mazima. Kaakati naawe ate bw'oba ozze mu nkola y'emu kyatuteekamu step behind okuddamu kko emabega tugezeko okwetegereza kiva ku ki bw'otaakikole naffe tukukolimidde. Eyo ebbaluwa bwe yawandiikibwa abataka 18 mpulira ne bassaako emikono. Bwe yagisomaamu n'agamba nti nkitegedde n'obukakamu nja kubussaawo kakasa teyaddamu kukola mulimu gwe gumu olw'okuba nti Kabaka ojjuliriza ebintu 5. Ennono bw'eba eseseetuka nga bakoze ensobi gw'oyimirirawo nga Kabaka wabula toyina buyinza ate bukyusa nnono kubanga ennono kitegeeza myoyo. Mpulira. Obuwangwa nga buseseetuka mu kugabana kwabo okw'olubereberye nga weekuli olina kunyweza so si kukyusa
ate mu ebyo bikyusizibwa biba tebikoolinga nnono kubaamu biba mu mpisa zaffe ez'Ekiganda. Tubadde tufumba emmere ng'omwana ayimiridde ajjanga fukamira kakkane kabaka ataddewo enkola. Oba ontegedde? Ebyakyusa 1907 ne bakyusa obuwaayiro obwo kabaka tasawo yekka olukiiko twalusomesa olutuula. Kabaka aliwo kukyusuuma bulombolombo obutunuuliddwa singa tuteeka ennono mu nkola tuteekawo tugobererwa biki. Ebyo tabikyusa era buyinza tabulina. Kabaka takyusa bika na buyinza bwabyo kubanga ate ebika abataka b'obusobe batwala bye bimufuga. Oba ofuna bulungi jakuba amavi. Kaakati mu bino bye tutuukako byebiriwa nti ennono yonna ng'efa n'obwakabaka mu buwangwa ennono empisa n'olulimi n'obulombolombo bwako bikka mu bantu bameka? Babiri. Asookerwako yewe ekitiibwa Ssebufu Bwango Ssaabasajja Kabaka bwe tulina. Owookubiri empisa gwe bazitikka ayimirirawo ku lw'ebigere bya Ssaabasajja Kabaka aba Katikkiro. Mazima. Kaakati bwe bukeera enkya Katikkiro ng'ogenda kufumbiza mu mpisa yaffe kye tuba tukusuubiramu kiri ekintu kitya? Kimu. Nti tugenda okulaba ennono ya Buganda bwefumbiza era bwebeera ennuŋŋamu eri mu mateeka. Gye saalabyeko yadde awantu wonna mu ebyo bye tukola mu kufumbiza kw'Obwakabaka bwaffe. Mazima ddala. Tewaabaddeyo dde n'aka. Jakana sooka olindeko. N'akamu. Mazima mba nsuubira. Yes. Nti gwe twakwasa Obwakabaka. Yes. Nindirira embaga eŋŋanda mawuuno ng'eritudde mu maka g'Obwakatikkiro. Nange njikoppe ne bwe sigituukiriza olw'obulemu bw'ebitiibwa oba obw'ebyenfuna ne bwebeegenze naye artisti njiraga ku baana ebikolebwa byonna olwaleero birabika bungi. Eyali badde distance y'okufuna ebyo ate baagishotini nga tulina ebidduka. Mazima. Naye ate empisa n'okufumbirwa kw'Obwakabaka bw'e Buganda okwabadde mu Weekitiibwa Katikkiro Mayiga tebumulaga kuba Katikkiro, bumulaga kuba nti ate mugwira nnono gy'atwala n'obuwangwa mwatudde mu kuyambako Ssebufu Bwango. Ekisooka ku kyo ennyambala yabadde nnema ennyo. Serious? Nnema. Ekyokubiri tekwabaddeko kyonna kyabaddeko kivuga kiraga buwangwa yadde okuba kw'eŋŋoma kwabaddeko bidongo. Ofuna ku mpisa yaffe nga tufumbiza akantu kano oba twakayogerako mbasa akogerako bakajjukire. Ffenna bwe tuba tufumbiza abaana baffe tukuba emibala gy'ebika byaffe ne tukuba n'emibala gy'agenza okufumbirwa. Ontegedde? Oli wa Kinyomo tukuba omubala gw'ekinyomo butereevu gyava mu nju ya wa Kinyomo ngenda kuwasa ow'ente ne tukuba omubala gw'owa Katongole nagwo ne tugukuba. Mpulira bagukubira mu ndongo bagukubira ku ŋŋoma. Emibala gikubwa ku ŋŋoma. Webale nnyo ekyo saakirabyeko wadde akaliwo tegikubwa mu era okujaganyakwe kwabadde simayani antambu simba bakayimba bakayukataako byennemye otutegeera. Kaakati ekyo kyakubiri Kayimba badde bakayita Ndereya. Ndowooza Ndereya bwe yafumbiddwa siri erinnya lye. Naye kayimbibwa omuno producer ayitibwa oba ye producer biki Andrew. Ye Andrew. Ndowooza yakayimba simanyi gwe yafumbiddwa ba ye Andrew. Ensonga yagadde concentrating ku Katikkiro n'omwana we Nanziri. Bwe tuba tukufumbiza nakibategeeza nti omwana omuwala akwata ensuwa nakkirira ku luzzi ng'akabonero akalaga okuba nti obuweereza bwe mu maka gw'abazadde okusembayo kwakyo. Ebyo eby'omunda bye ssaalabye nnyinza obutabitunuulira naye akabonero ako olwaleero ku M.i.S.O nga mulaga eby'ekisiru temwali kaleseeyo. Okulaga nti mu mpisa y'omwana wa Katikkiro agenda kufumbirwa twakolanga bwe twali badde kusomesa Buganda kufumbirwa okujja ne mulaga nti omwana akima amazzi agasembayo okuva ku luzzi okutegeeza abakadde nti emirimu gyange njiwummuza okuva n'olwaleero era taddamu gakima waka. So we expected a model wedding. Okimazeyo bulungi. Nabwaki mu ebyo byabadde bitambula ku mikolo egyo ennyamba n'obusiufu bw'empisa ate era bwalagiddwa kinene. Katikkiro mu Bwakabaka bw'e Buganda tabiibiza mu lujjudde lw'abantu. Nga bwe yakoze ng'ayambadde ekkanzu bwe yenyoola bw'ati bwadde eno bwakkira wansi. Ekiri
mu bwakabaka bwaffe tulabye nnyo n'obugwegwenyufu buno kankuwulira ekintu kimu mu mpisa y'obwakabaka taata tazina na mwana muvuzi zino zendaba eziri wakati wa Katikkiro ne mwana we Nanziri Samantha oba kita bugwegwenyufu si mazina bugwenyufu bugwegwenyufu kabaka bwe Buganda taata tazina na muki na mwana we na mwana era mu kumuwaayo kwe ebbanga lyonna nakibasomesa emabegako bakitaffe mu kuwaayo kw'abawana baffe oba bannyinaffe bakwatanga taata omuto n'atwala muwala naga nti wala we mugabire kitaawe abba balo taata omuto yali badde muganda wa ona ssaawo kiragiro nti oli mukkiriza naye gwe twekayo omwana oyo bamutwale mpulira kubanga mukadde ako obwataata n'obuyinza bw'ekyo kyawaayo kiba tekidda simanyiyo muganda wa Charles Peter Mayiga oba alina muganda w'omulenzi kaakati ekikolwa ky'okuzinira mu lujjudde kyali baddaawo nga tekikkiriza mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda naye ate taata tazina na mwana mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda kambuuze Jakana kaakati bwe tazina na mwana ku Katikkiro oba ku buli Muganda vaawo naawe kunona bintu ate Katikkiro alina kwolesa ki mpisa ya Buganda ate empisa yagitondawo abamukopinga ffe aveene ne tumuwe yes tekimusuumusibwa bakyonona boononye naye twali badde ffe twamuweereza kaakati tugamba mpisa gye tukuuma yaffe bakopi so si eya Katikkiro mazima kati bw'obuuza nti ate ku Katikkiro oba kufa Baganda kugaye taata ffenna taata kasoba wazaala omwana agenda kufumbirwa tozina na muwalawo mu mpisa ffe tekiriiyo kutegedde bulungi atulaba n'amazina ag'okuyiga nga gaali nga gano nga taata katugeze ekintu kiri mu famire taata yakisibwanga mwana yazinanga na nnyina n'omuyigiriza butebe bazina amazina amaganda si taata mpulira ate gwe nodda kuli noonyenya amakooti bwogire nobuukasuke ne suuti Katikkiro kika kyoyo kale mukyo yabadde ya kitundu eno gye bayita biskooti ndowoozaako omunda yali yagijjeeko Buganda weerigaddibe nga lye mpulira olwaleero kikyatwetagisa abantu abagenda okuddayo nga banoonya kye tuyita ensa ne guba mulimu mu bwakabaka bw'e Buganda kubanga bonna abaliyo ensa yababula mazima ensonyi tebalina empisa zabagwa kkono obutegeevu temuli osuubira ki ekigenda okulabikako nga kiwa kyakulabirako ku mwana omuzzukulu wa Nambi ne muzzukulu wa Kintu mpulira kale mu kyo nti Katikkiro mu bye yakoze mu mpisa yaffe y'obwakabaka Buganda Katikkiro oba taata tazina mwana we ekyo yasudde akabonero mazima ekira kye twalabye mu mpisa yaffe ey'obuweereza Katikkiro ng'akola omukolo abaako ne ttenti ze tuyita ez'abataka ku liryo gy'ava mu kika kye ettenti eyo bakye baazimanga ensiisa gye bayitanga ensiisiro olwaliro ne bwe tuba tugenze mu nkola ya kizungu etali ya koppa mpisa yaabwe wabula mu tekinologi noga nti ttenti twagizimbye tetukyakozesa ssubi kubanga ensi ekuze obuwangwa tubukuumire mu tekinologi ttenti neezimbibwa nti y'abataka abava mu bwakabaka bwaffe kubanga ekyo kikolebwa Katikkiro yekka so si buli mukopi bw'aba anaafumbiza muwala we omutaka gy'ava mu kika kye ateekwa kubanga wakkalo bw'aba tasobodde Katikkiro w'ekika kyammwe atali ggwe w'eggwanga Buganda atuulawo ku lwoli walina okubaawo weema y'ekika ky'omutima in this case kuba Katikkiro wa mutima yabadde ina okubaawo omanyi ki ekikireeta kabaka bw'akyala mu kifo ekifo ekyo kyonna kiba kikye buli ekikolebwako ne oba teyafumbye emmere baga nti kabaka atukoze eki agabudde buli mukolo gwa mukopi gwonna okukakasibwa ng'obadde Katikkiro kubanga wasimusibwa mu kufukamira wansi ate omutaka wa kasolya abeerako okukakasa nti yeebaza ku lwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa ekyo ekyo kimu ekyokubiri y'empisa yaffe eyo nno neeyogerwako ennambika obulungi mpulira nti kabaka bw'alonda Katikkiro okuva mu bakopi kika kye kyebaza
Kabaka bwagenda mu kika ky'omutima n'alonda Mayiga ab'omutima balina okujja mbwa Katikkiro bwalwi mu biseera biri ani yakusiiganga nze bukeera kyalaga nti mmenge kuyise eyagala kukuba bwa Katikkiro baasiimye ntunule mu lukiiko nga bulugenda okuba nga olutuyise mu lukiiko luli mu nnonda ennuŋŋamu bagambanga nti omutaka wa Kasolya ateeka okusigako omukono oba okussaako omukono era bagenda nga bafukamira ng'ewa jjajja Kijje mutegeeza nti jjajja Kijje tusiimye era n'okwebaza tusaba otusseeko emikono olwa Katikkiro okuba nti atunuddwamu ng'avudde mwaffe mazima niwe gaba nga amannya 3 kabaka gaasindika okugenda okulondako buli omu kyamukakatangako ne mudda mu lukiiko ne lulonda nga bali bamaze okubasiiga y'empisa ewa Katikkiro saabirabyeko ku mukolo gwe kale mu kino ibanga byakoleddwa nga bikweke ku mbaga ezikolwa mu byekisiru kyali badde kyakwiga nga tusinzidde ku ye n'aleeta embaga eyo mu buufu bw'okubanga tusomesebwa butya Buganda bwefumbiza kubanga aliyo mulema atwala ebyobuwangwa n'ennono Kiwalabye Male yajja ku TV okwo okusomesa empasa nga bamunenyaako ku mikolo egibadde giteekebwawo abaana ne bakola ebintu by'ekisiru embaga bazindako mu maboodingi ebidongo bakubirako bya kiyaaye empisa z'abakadde zononese kuba osanga omukadde ng'ate yazina ebyekyana ekito n'otunuulira nga tebitegeerekeka kaakati ate gwe baaleetanga mbuyabuya mu kunnyonnyola obuwangwa n'ennono waatudde olwaliro kyali badde kyozeddwawo Katikkiro Mayiga naye ate olwaliro naye bw'aba yakoze ensobi y'emu tugenda kwebuuza kwani mazima kale mu ekyo mu mbaga ezaakoleddwa totugeteekamu ekigamba nti ssanyu era tuyozaayoza ekirala kibaddemu mu mpisa yaffe matches tekinenyezebwa nkiddamu tekinenyezebwa kubanga omukwano tegulina nsalo mazima naye owekitiibwa Katikkiro bw'oba otegeeza nti ozimba mawanga nga okufumbiza muwalawo muba ogaziya nnono nakugamba nti Obuganda si busosoze wali badde ate ebiteekwa mu nkola mu Bwakabaka Buganda ebikubanjiddwa byosoose kubituukiriza naye bwe wasuula akabonero n'obanga ebya Buganda ebikubanjibwa okubayo kyamuli kyatutegeeza kkubo lyo nti olina kye onoonya ekyo ky'otunuddeko ofuna bulungi kyenjagala okubuuza Katikkiro yamala koppa kuwa Ssaabasajja Kabaka eyaleeta owa naawe n'ogaa nti Ssaabasajja Kabaka ekkubo gy'akutte naffe tukwata Kabaka bamunenya era anenyezebwa era bamuwabula onfuna bulungi naye okwagala kw'okuzimba eggwanga lyaffe tetugamba nti Buganda busosoze naye ebika 56 bwe biri mu Bwakabaka bw'e Buganda omwana yabibuuka byonna yaleeta Ofono ye mwami wa Nanziri Samantha era mazima ddala Emmanuel Ofono ayogerwako mutabani we yaliko Tololo Municipality Member of Parliament yali ayitibwa Honorable Apollo Yeri Ofono Jakana kyogezaako okunnyonnyola kankufune bulungi Matches tetukinenya nnyo baana kwagalana yes ekyo tekigayezebwa Nanziri Samantha kwagala Emmanuel Ofono mutabani wa Yeri Ofono yes naye okubuuka ebika 56 yes nga gwe Katikkiro mufa abakopi tekiriwoko bwe kirinako na question mpulira okukwaza Buganda mpulira naye ku Katikkiro mu kitiibwa kyalimu kyasukka emmwanyi lwaki oli yali badde agamba nti ate gwe lwaki oba okyogerako eyo tuddeyo mu nkola y'Obwakabaka esiperinga ki Ssaabasajja Kabaka okukakasa obuwulize bwe n'okukakasa nti atudde ku Namulondo n'okukeera enkya okwagala otunulamu mukakasa nti olwo luyinza okuddamu okutunulamu okulondamu anaalya Namulondo ebiseera ebisinga ateeka okuba nga atutte enkola egamba nti tutwala bika 56 ng'omukyala mwe yava kubanga abaana ba Kabaka abalangira n'abambejja bedda emiziro gy'abannyaabwe ne bakabaka abatudde ku Namulondo bedda emiziro gy'abaki amakulu nti Obwakabaka busaanawo nnyo mu bika bye tuwasa n'okubusa tutula mu bika gye tulaga ontegedde
Mubolulyo nnyo kutegeera bulungi. Kakati kabaka bw'abanga kimuteekebwako era kimugambibwa nti oyina kuwasa mu bika bino Namulondo eryoka ebuna ebika byonna. Kyobula nti yalaga ow'enseenene mu mateeka nga yakola ensobi engazi kabaka talaga kabaka. Wabula kye tutategeera mu Buganda olw'obutamanya bisiwo wano okutegeera kw'obwakabaka kwali kwasaasaana. Balabanga kabaka balaze nti ono ye musika yali yeerwanako mu bwannamunigi nabwe nti bannanga abataka bemutunulanga keno mu nju eyange wuuyo atali mu kawabyo. Wabula tekyategeeza nti Ssemakokiro ye kabaka addako. Bano abayina omukolera emirimu gino bwe bagira kabaka agira neerwanako n'akola ekituufu ekiri straight nsuubira kyava yatulaga nti atali mu kawabyo yoyo naye nga tekyategeeza nti bukedde bwe beeraze nti eraze omulangira anaalya eŋŋoma nti olwo ye kabaka gwe abantu nga bwe bakifuna tulonda kabaka. Mazima kabaka tazaala kabaka azaala balangira nabambejja anajja tebayamumanyi ne kabaka aliko tayinza kumanya kabaka agenda kuddako. Era wakinnyonnyola ne wali ewaasemba nti ne Ssebufu bwange aliko empula Mutebi exactly okujja kwe waliwo suggestion z'abantu bameka suggestion webale nnyo z'abantu basatu bwe mubanga munju yange nze mbasimidde oyo bwe mulabanga nga tagwanidde ate munnanga oli therefore badde mbogamba nti mulayini yo twavaayo abasatu abo badde bafudde lwatu nga balangira bulangira webale nnyo ab'enju eyo. Era Buganda etegere ekintu kino ngere basonde ssente okukola omulimu ogwo gw'okutambuza butya bwe tulonda kubanga ekyaliwo ekibuuzo kyali kikulu. Kabaka bw'akisa omukono mu mbeera mwe tuli okusinza ku biwandiiko ebijja bitambula ne Katikkiro Peter Charles Mayiga byayogera nti obuyinza bwa mu Katikkiro bulonda kabaka addako we yatandikira emituba gy'abantadde manga eŋŋoma Kachwankinzi bantadde eya Mujaguzo naleta neya Damali nti abo gye mituba egivaamu kabaka naye gusembedde gwe gwaba Mujaguzo nemanya nti kituufu kyabina twafuna omuntu omulyolyomi eri obwakabaka. Mpulira ebyo tebiriyo mu bwakabaka nkiddamu wandaba oyo nonsense atalinako buwandike yadde okugezako okugoberera. Tetulinayo mutuba gwonna gwa bwakabaka mukulu na muto wabula tulina enkizo ya kabaka oku kabaka kintu mpulira ye kalina ku nkizo mbakabaka gwe baawa okuba nti atwala ekifundiko ekyo abawankizo ku bajjajja abasigalidde ab'emituba. Mpulira kaakati bwe bukenkya n'olga nti emituba tujawuddemu ng'ate guno gwe gusemberedde bali babala kubeera baki biwuka byabalangira babalangira abo Buganda si bwetyo bweronda nkiddamu ebyo byali biyiyirize ebyekyana ekito nga biriko n'ebigendererwa ebyokutuvuunika essente ze baasonda nga zirina okubuna mu bantu abo okujja otutuuza enkiiko ezo bategeere nti tujjewo ekinembe kigenda okujja bwe bukeera enkya kabaka n'akisa omukono oba ne baga nti omuliro guzikidde oba kabaka yabuze ebiteekeddwa okukolebwa bwebiriwa ekyo kiteekwa okuba nga buli Muganda akikola ki okwewala ba Museveni bano abaagala okusanyawo obwakabaka okututeeramu emisaayi gye baagala kubanga kabaka ono alina abaana bangi abavudde mu musaayi gwabwe sina kindi batukeera otuteerako omunnalwanda mazima nga bukiise Mayiga oyo kubanga balaba nti kabaka mulwadde nga baagala okuteekawo emboozi eyo abalangira n'abambejja abaali wansi ne basitukiramu abategeera ennono okutunula obwakabaka bwe bugudde ne baga nti mutuyambe mubadde musomesa enno naye yakabaka butya bwafa ne bwasikirwa erina kutambula etya omulimu ogwo twagutambulamu n'abalangira 30 n'abambejja 25. Jakana kansoke kubuza ekintu ky'obwannamba Lujega nanziri omuganda bwafumbirwa mu maka g'ofono oba ofono mutoolo baba toolo badama bwe bazaala omwana asobola okulya obwakatikkiro omuwala mu bwakabaka bwaffe takola kika okujjako ate akola ekika mu lulyo akola ekika mu lulyo kitegeeza nti nanziri ono singa yafumbiddwa azaala kika ky'abofono singa yafumbiddwa kankako w'ekinyomo basobola omwana gwazadde asobola okufuuka katikkiro butereevu obwakatikkiro njagala kitereeza bwe nti obwakatikkiro bulondebwa mu muntu nga Muganda obwakatikkiro mu bwakabaka bwe Buganda for ever since
bwe twayingira mu ndagaano y'olwenda bwakyusizibwa olw'okugatta kw'amawanga agajja gatwegattako nga magazi ekintu ekyo endagaano yakyotereza bulungi olw'olwenda olwereere nti bwe njogera ku Ssaabaluuli ng'atwegasseeko ng'akkiriza nti nze ndi Muganda n'ennono nja gitwala n'olulimi Oluganda n'alutwala tekigaana oli kuva eri kujja kufuuka Katikkiro oyo tumubala mu jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda by territorial jurisdiction eyo Buganda. Bwe tugenda mu Ssaabanyala ng'Abanyala baga nti ffe tumanyi Buganda gwe Ssaabanyala tetukutegeera nga ever since kacyanga twegatta 1880 tuli Baganda. Kabaka Katikkiro asobola okuba Omunyala Jakana kankize bw'aba mukooki ajja nkulaga mu ndagaano y'olwenda bwaki kyajja kyajja lwa jurisdiction yaabo be baali bayita okwagala okukakasa Buganda eyitawa ng'ate tuliyo ku nnimi ezitali zino lwe tumanyi Oluganda ddala naga nti eyo yonna territorial jurisdiction yaabo bagenda okuteekayo okutwala obuwulize bwabwe gaga nti obuwulize bwaffe buliwa eyo njagala kubuuza Jakana singa Tooro yeegatta ku Buganda yes nekkiriza nti kati ffe tuli paati ya Buganda exactly tusobola okulonda Omutooro n'afuuka Katikkiro kibuuzo kijjeeko gambe nti 100 ku 100 Obwakatikkiro si musaayi gwa Buganda ogwo musaayi gwa administration ya buweereza kyovula nti tulina layini mmeka 2 zaayawulwamu nti ziri za nsomba kaddira buli ajja ategeerekeka olukiiko lw'Emmengo lutuulwamu atali Muganda visa Munnamubiru yali muwala wa Mukwano ontegeera bulungi n'abanga Muyindi teyaweebwa obukiise mu Mmengo okukiikira abayindi nakati abeeru mu Mmengo mbala ekyo si kipya twayogera ku Daudi Ocheng Muteesa kennyini Ssekabaka Ssebufu Bwangu ye yamulonda okukiikira ekitundu kya Gundi Kasubi eyo division bagitayiri mu Kasubi bagiyita Lubaga North webale nnyo era yali akiikawo Daudi Ocheng era atwalemu n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olwo ontegeera nkutegeera kaakati abantu ng'abo bazze mu nkiiko nga ziza kuleeta bonna mu ggwanga etugattiramu buweereza kasita oba nga okoze ennyukuta egamba bw'ogenda mu Befeso ofuuka mu ki mu Efeso bw'ogenda mu Basuuli ofuuka mu Suuli nabwe kityo Katikkiro okuba nti mu layini ezo ategeera obuwulize bw'Obwakabaka bw'e Buganda ng'akuliddewo n'ennono agimanyi tekimummesa bwa Katikkiro kubanga mbadde nfunyemu endowooza wano kyatenzi bwe mbeera Katikkiro lwaki saali agadde abaana bange abazaalibwa mwana wange nabo balituuka ku Kulanga ago kale nno mbadde nkirabidde side eyo naye ngeri gyonnyonnyodde administration nkutegedde bulungi njagala okubuuzizaamu ekibuuzo kino Buganda ng'erina Katikkiro akyasala endongo mu kanzu akyalaga entumbwe mu kumenya amateeka akyalemererwa n'okutikka omwana amazzi agasembayo abawala balabire ku mwana ava mu maka amagunjula ate agalimu ekitiibwa tulagawa where are we heading sincerely ekibuuzo ekyo kidda Mmengo bo okutwanukula nti Mmengo bajagala mu kifaananyi ki okusinziza ku Mmengo enkadde n'eriwo bikontana lwaki ki ekyali tukukontana okwo ekibuuzo mpadde na kirungi kyanga okipolishinze bulungi era kankiddemu abali Emmengo bajagala mu kifaananyi ki kyakuba nti esaanyeewo kubanga kusinga baali baagala kuzimba amatu gaabwe gaali badde maggule amaaso nga galaba n'ennyindo nga zisobola okukunyiriza n'emimwa nga gisobola okwogera ki ekireetedde abo okuba nti baggalirwa obuwangwa okyabulabawa bannange obuwangwa si busamize obuwangwa si kugatta Katonda si bwe guli owekitiibwa ffe mu ddiini eyaffe Muhammad peace be upon him yajjanga ava mu luse lwa Katonda direct mu bannabbi be abawa wansi mu luseeru kyentegeeza teyajjanga mulangira ate mu kitiibwa ky'ensi yajja nga mulange mu kitiibwa ky'Obwakatonda onfuna bulungi naye yalekawo bakabaka ne sisitimu yaabwe ng'etambula teyagikwata kwebagayo ekigambo eki mwawule ebintu by'ensi ebigatta Katonda kiwedde Obwakabaka mu Saudi tebuliiwo
yajjuliza Ennyukuta kusega nti sajja kudibya mpisa yansi yadde ebikola ebyo bya nnabbi ebankulembera najja kulongoosa na kunyweza. Siinayo lunyiriri lwensoma mu bitabo bya ddiini lujjawo Bwakabaka bwa Buganda sirulabawo. Nedda Musa bwe yajja ani yali kabaka? Mpulira. Falaawo. Lwaki teyagamba nti Obwakabaka bwa Misiri bukono? Bw'otunuulira Sawulo yali mu bwaki? Mpulira. Mu Bwakabaka lwaki tebyakoma? Bwe tuba tusoma essaala yaffe ey'okukkiriza esoma etya? Essaala ey'okukkiriza oze n'oginzijukiza. Esoma etya ogimanyi ogibasomeremu? Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje. Byagala bikolebwe mu nsi. Komaawo. Nga ebikolebwa mu ggulu. Kyenneetaagamu ansa? Edda ssebo. Amazima mukitegedde Obwakabaka obwongerako ku kitiibwa kya Katonda. Wategedde dda. Bwe buno bwe tulina okutambuza. Naye kitwewuunyisa nnyo okulanga ate abalala mu butonde bwabo bwe bwava ewa Katonda babukyusaamu buwabe nga bukwata gye tutamanyi gye bakola endagaano ebutwale. Bannammenga abo mutulazaawa mutukulubya mutussa mu kkubo ki? Ekyo buli kikolebwa bakopi nga ffe abannannyini Bwakabaka n'Obuganda tugenda kusaanawo nga tulabira ddala nga tugamba nti tulina abantu abatuddeyo ng'abataka b'obusolya abo temukyalimu butegeevu ne kye beetisse tebakikola ki? Agenda okutereza Obwakabaka buno kigwanidde ng'ate bw'aba akutte entebe y'obwa pulezidenti ng'eyo yasooka okuddamu n'abanja empisa okudda wansi okujja ng'ezimbibwa. Ku mpagi ebbi ze twakulembezza nti eggwanga Uganda libe nga terifudde n'ennono yaffe nga tekoze eki, naye abaffe agenda kujja n'amagezi ki agasobola okunifayinga ebyo ensi obutabula. Nti Federo bw'aba avujja buli muntu yeetegeera mu ggwanga lye n'obuweereza bwe. Ate tekitta misolo gyange nga nze okumirawo kwange mu Bwakabaka, emisolo egyo tugigabanya okusinziira ku siteeke yammwe. Mpulira. Lwaki onnindisa ow'ekkalamojja talina na kivaayo gwe mba nninda? Mpulira. Nti tuli wamu. Essente zange ne zisimba 10. Mpulira. Nesukka ne ku musawo ne zigenda ne Rwanda. Twawulira ati NSSF lwazuula e Rwanda. Ekyo kyannaku nnyo. NSSF egira ekola bizinensi nga kale mu kyo bwe balina tuweze emyaka. Njagala kukutegeeza. Tusabe nnyo ng'oli bwe tuterawo essaala natugamba nti mazima ddala nga bwe kiva mu Katonda. Teri kiva eri Katonda ekibulwa amaanyi. Mazima. Nabwe kityo Kristo yatulaganisa nti sigenda kubalekanga muli bamulekwa ndirajja n'ekitange n'abaweereza omubeezi omulala yalitola ku byange n'aba okubanga ebyange bibye n'ebye byange. Katusabe nnyo agenda okujjanga mubeezi okusobola okukaganulayo bino bisobola okutereza naye Buganda weeri as a stake now tetujjanga kigere kuvyadde mu 1953. Mpulira. Wabula tuli awo tutengeta butengetezi kitengejja ku mazzi bwe tutyo bwe tuli. Kale mwaba bakutte ebitiibwa mu Bwakabaka bw'e Buganda nja kubasaba mu buwembufu bw'ekitalo mudde mutunulye mu nnyukuta ezo butya bwe tuyinza okutereeza. Abalundi 111 bangi, Abanalwanda 911 bye bali, Abanakenya Abakyukuyu abali 2.2 gye bali. Teri anyega. Naye gwe kitunuulire ekkanka k'olwaleero mayiro landi etundiddwa olw'okuba nti Buganda bagirinnya ku kigere n'ekkakkana ate neegattako yo kennyini okwerinnyako. Osuubira agenda okujja mu Bwakabaka bwaffe buno ne Uganda eyawamu eri Buganda jurisdiction egenda kubaamu baki baatwala okuba nti Baganda ng'abagiguze batono nnyo bannansango ate abalina ettaka wano bo balagawa. Mpulira. Ani agenda okufuuka emmomboze kubanga buli ajja ayagala Buganda wano njagala ttaka agulira mu mayiro. Mpulira. Akasaate kagenda kutuuka nga mwe bannannyini nsi ate mmwe mmomboze eri abagwira olw'essente za gavumenti ze yassaawo okusobola okuba nti abaana babaavuwaza ate abali mu gavumenti Abanalwanda be baguza amataka gaffe okukiraawo. Kaakati bugenda kukyuka enkeera nga gwe nnannyini nsi ate gwali eri alwanyisa ono asobole okuba nga odda ewuwo. Mpulira. Ekikoleddwa ekyo kiba kitya? Ani agenda okujja asobola okulamula ebintu ebyo abizzeeyo mu nteeko? Kabaka ge gali badde amateeka gasse mu Mmengo nti yenna alemereddwa musooke mukuume mu mbeera gye tulimu temutunda ttaka lyammwe libagwira. Musooke mulikuume. Mazima. Kubanga olwaleero oli bwaga nti mayiro tugitwala tuba mu nsobi.
tuba mu nsobi naye amaanyi ekigaletera okuga nti tugitwala kiki bagwira kuba bangi nti bagiguse muno nga balaba bagwira naye bwe tulibuuza koozi ku mukulembeze agenda okuddako n'atunulira koozi eyo nti yajja lwa mpisa z'abo abaali batukulembera okwavuwaza abantu bano mu kitundu kino intentionally ajja kusaba abaliko nti buli ali ku ttaka etumuwadde liizi yasasulwa liizi anti naye aliba akutta obuyinza yenna aliko mu nsobi wagula otya nti naye namukozi wa gavumenti ezo ssente wabbanzibe bwe tubalira muntu oli mukitiibwa mwali oli watukola ssente ezo soko tetujja kukusiba tujja kujja naye awuvaawo kulongoosa mubikola ng'ebyokusaga Sumani yaga nti embeera yonna whoever acquires something through dishonesty time shall come and be reversed ekintu ekidde mu family gye kyavaamu ne wayita emyaka 10 mazima kale katusaba aligenda okujja afaana mu magezi ga Sulemani asobola okujja okulongoosa ebintu bino awatali kuteekawo ntalo z'amawanga madiini yadde mikwano wabula okuzimbako okubeerawo ffenna mu bumu bwaffe nga eggwanga terisatulukuse nja kubagaliza emirimu gya Katonda emirungi Katonda bankuumire bwe tutyo bwe tutambudde nsaba mwenna mweyambe omusomo emabegakaawo ogwali gukwatagana ku bufumbo mu Buganda Jakana Sulaiman Nadduli yasomesa bulungi enfumbirwa n'empasagana ya empasa n'enfumbiriganwa y'abakopi n'abalangira ab'olulyo naffe abeeno era buli kimu abamu ne mutuuka n'osuggestinga nti yii nga byali binyuma kale ebyono byayonoonika kale bamu bagamba babadde batya n'okufumbira abasajja Abaganda nga tebabalamu value abalala baateekako comments ezigamba nti naye waliyo obufumbo obusinga okunyuma ng'obwakabaka bwaffe mazima afumbirwanga nabuwuliriza ne ŋŋamba ekitiibwa ekyo sikyakiraba mukyala sijja mwatuukiriza mannya yankubira essimu bambi nga tumaze okukola puroguramu eyo yali asinziira Bungereza n'agamba nti ekituufu nina bawala bange 3 neegomba okuba nti balina kufumbirwa mu nnono yaabwe kubanga ate nze nali nakyawa omusajja Omuganda so nga ate ndi mukyala muki Muganda nkwebaza era nsindika emitwalo 15 lwakola puroguramu eyo nanneebaza nga nti ezo nzikuwadde buwi okusomesa butya bwe tulina okutambula n'okuba nti bannange ebyo bye twetaaga okuba nga tutegeera ng'okufumbirwa kwaffe kwali kwa kitiibwa mazima kwali kwa kitiibwa bankema okukuddamu ndikugulirira okusobola okukuddamu nange nteekeyo amatu olwaleero muyigire ku bigambo bino tubiweereza ab'enju ya Katikkiro Charles Peter Mayiga nayo yenna aliddako mu bwakatikkiro n'abaayita n'abali mu bitiibwa by'okubuweereza bu Bwakabaka namukiikirira ffe abakopi abakuuma Obuganda mu mitima gyaffe kale nno situbiweereza gamba nti nno okufumbiriza omwana wo kyekibi ekisembayo nkola mugikyuse olw'obutatta nkola ete eyaffe kubanga ate bwe munatta Obuganda kiki mulirekawo bannaye tulyeyita baani Abaisirairi n'Abapalesitayini lya bakaayana nze ndi gundi amawanga gawandiikibwa mu bitabo biwedde muli kwa Pan-Africanism gwanga si gwanga ffe tuli Baganda mu mbeera eyo mwe tujja okusinziira buli omu awaane gy'ava buli omu asuusuute eyo gy'ava ate buli omu asomese ebirungi ebiva mu ebyo bye twasangawo nga twasanga byateekebwateekebwa ku lwa TMO n'abasigadde abadde balaba vidiyo eno tubasiibudde weraba